Passport Trend kwotuli mugamu kyabaganda baffe mwena mwena abagyekuumideko Felizage mwanya ganga bulijjo anakusuubiza omulundi omulala tugenda kukomyawo mukulu Moscan abamumanyi nnyo kulimba olulyo yakuba agenda ogula emmotoka n'omukuuli Lupazo wabula bwe yamala okukuba oluyimba olwo sode nnyonyi ndenzi nnyumya oba oli awo atunyumiza olugendo lwe awa gye yava ayingira tya music production kye ekyaddira afuna ate oluyimba agenda ogula emmotoka nali zaffe zaaluvaamu wabula ekituusiza ku lusi ky'emboozi eno kati tugenda okwabya olunaku olwaleero ekizimba tumaze okiweeweeta saa zino ku ssaawa yakukyabya tumanye ki ekyatuukawo saa zino bw'osanga Moscan n'omubuuza nti Moscan yalaga wayinza obutakuddamu olw'obusungu kitegeeza nti alina memory embi n'ebyajjukira ebibi kulinnya Moscan byatakyagala kuddamu kwogera naye nga kigambibwa nti ebimu ku ebyo byava ku mukulu Lirupazi so ebimu ku ebyo tugenda ogeza kulabika nti tuwayawayamuko naye atubuulire lwaki kati n'erinnya batuuka ne ku point ey'ejjako erinnya Moscan. Anko kiri kitya? Obulamu ng'oli mu bwabasita nnyo. Just kati obuntu obumu obwetuusangako. Omukulu gwe tuli naye ali bali bamukola kaviiri. Waliwo ebintu nga gavumenti ejja bikutuusaako bulo. Ngwera just kulwana nnyo kitiibwa kyo. Okay, we tuli tuzze tunyumiza abalabi baffe abatugoberera emboozi ya Moscan ebbanga eriwerako ddala. I think ekiseera tubutule ki ekibadde kiremesezza embeera ki ekiri ku mutima. Moscan olina by'okutamya enjaga kati twabize ensi tumanye. Ki ekyatuuka wanyumiza sitori yagenda ogula emmotoka neggwa n'okuba agenda ogula emmotoka nebeera successful. Nagikuba. Eyo nagikuba. Lwaki kati saa zino twogera ku Lirupazi mu bulamu bw'olabanga ekikolimo? Just omanyi kale waliwo omanyi wano ng'okula oba ebintu byeweegomba kati nganze nalabanga firimu za Terminator ezo ngamba banne nsobola okubeera ndi Terminator nga ndi wakabi nnyo so mu process eyo okola ebintu bingi ofuna erinnya naaga amanyi ge wali osuubira obeera nafuture era nenkikola naye kati just natuuse wakwa kati abamu balooza just nanyiiga nnyo okukyusa erinnya ekyerinnya okukyusa erinnya Prophet saanyiiga ekyo kirala naye kati ate obusungu bwange obw'emmotoka ebyo eby'emmotoka bikadde anti nakyo oluusi omuntu bikadde naye kati obisinziira bwetuddayo kebabega nze ngenda kuba ekyokulabira Hildaman omumanyi bamala ebbanga bamuyita mazongoto naye nga siri erinnya lye lwaki baali balimeka because olimba lwe lwamwanjula eri abantu ensemaze ebbanga ngekuyita genda ogula emmotoka because genda ogula emmotoka yakwanjula mu bantu lwaki otuuka ku point oli bwayogera kuli Lirupazi owulira ddala bubi ng'abanga akuvumye era kivumu njagala tutandikire omanyi kale singa tusobola okuzzaayo emyaka nga 10 emabega nga nkyasaba Katonda wandisa tewandikuba emmotoka nga nsaba Katonda nti kale Katonda faayo omuyimbi mukubireyo hiiti nali mugambye taleeteramu okukazi kyotegeeza kale singa tuzzaayooko obulamu bwange emabega emyaka nga 10 emabega nga nkyanoonya emmotoka nalibadde ngamba Katonda tompeeramu paze mu bayimbi boonampa wagisa okuba olimba genda ogula emmotoka olimba nga losejjusa naye nejjusa obulamu bwe natuukako olw'okuba emmotoka omanyi kati osobola okubanga ekintu si kye kikutuusizaako ki naye embeera gye kireeseewo okategeera ekintu kyo tukitambulira abatulaba tuli live ku TikTok okay ne Passport Trend kwe tuli abatulaba muli badde abakyali baffe Moscan tube bamazima wajjusa okufuuka star because okuba emmotoka kyakwanjula eri public n'ofuuka w'amaanyi n'ofuuka producer w'amaanyi sinetandika okuwa amatu wajjusa okubeera nti wafuuka producer w'amaanyi oluvannyuma lw'okuba genda ogula emmotoka oluusi kyajjanga kikolimu oba nkinyonnyole nti omuntu akitegeere nga onagamba nti wali oyagala nnyo ogenda mu Amerika n'otuuka mu Amerika ate nolaba nga yali Amerika ne Uganda ekyasinga ki Amerika kwegamba waliwo embeera ekutuukako ensi yonna neekuwa ebirungi byolina okuba nabyo mu birowoozo byabwe oba mu bwongo bwabwe naye nga mu byaddala gwe tobirina kitegeeza ojja maliriza ofuuse gwe mukyamu oba kategeera nti abantu bayinza okulowooza nga pazi bwe yafuna nange bwe nakola ki
of course fetulowooza nti mugendo gwe era bwe balaba nga Pazzo akulaakulana nnyo balowooza nange speed kwenkola ki kati ate nga ensobi esobola okuba nga yajja lumu eyannemesa okuba nga tutambulira ku peesi emu neki naye kati nga abantu tebasobola kulaba olwo lunaku bo batunulira zino ennaku endala emirembe okuseka kuyimba kwewaana nakube mu motoka okategeera kuba nze natuuka eseera nga abantu nze ne bapurezidenti abamu bambulokingako abanfudde omukyamu pala n'omuyimbi nembitunulira neŋŋamba ninga eyazza omusango okuba emmotoka nenfuna emikwano egyo ate emikwano egyo gyenyini negigenda nga gyendabanga omuti kwegamba simanyi bwe nyinza kikunyonyola okitegeere mu lulimi olwangu katukigondezeemu abatula live ku TikTok ne betuli nabo ku Buzzsport Trend bwamala okuba emmotoka Lil Pazzo nakuwonula nagenda nakuwonula mu bantu omanyi omuntu ayinza obutagenda ng'akwogerera mu bantu naye ekikolwa kyakoze ne kibanga ggwe abantu balowooza ggwe mukyamu kiringa Fred olaba olwaleero singa omuntu atulaba babiri n'atuuka enkya n'asanga ggwe wekka ombuuza Mosikani aliwo ayinza obutakubuuza n'alaba engeri gye weeyisaamu nga si kyali nnyo mu bulamu bwo n'amanya nti either twayawukana okateeka ng'alaba ne mu mboozi tomutondeetamu kati ebiseera ebisinga olw'okuba nze tafunye mukisa kuwulira gye ndi asobola olowooza nze yali omukyamu okusinziira ku mbeera gy'aba akulabamu naye nga kale emboozi ya Pazzo ennuma nnyo waliwo we mbasaagala gendayo eyo Mosikani tukyabye kive ku mutima because ne bona asirikira obulumi obwo ku mutima ensi edimaninga because fe twali tukumanyi nti Mosikani ne Lil Pazzo kati nze okukigonza ndowooza omuntu wa bulijjo ali eyo andaba ategeere mu bulamu bwange Pazzo tanguliranga wadde plate ya chips njaga mubye mufunyemu tandikira awo kityotegeeza ako kati oba njogerera nnyo mu oluyimba wakola lwa bwerere bwe kiri oluyimba olwo nakunyonyera engeri gye twalukolamu just nga wagamba vibe yajja Pazzo teyali mukwano gwange netwesanga ne tukola oluyimba naye in the process nze nakola wadde lwali lwa bwerere ne nakola ki kuba Bible egamba omusajja anaalyanga ku ntuuyo kitegeeza entuuyo osooka kukola nga tebanana nakusasula then ne bakusasula after ng'okoze omaze okukola so yembeera mwe twakolera ne tukola nga ffena tusuubira nti mu ntuuyo zaffe mwe munaava ekirungi era Mukama n'atuyamba ne kivaayo abantu baazina oluyimba omukulu yayimba buli kivulu kyali alowooza okuyimbako mu bulamu bwe naye nze saali musabye sente zayimba mu bivulu naye nze omukulu oyo sebo yali anzisiza kale katono banzite olwa Pazzo kyobola kati mbasaagala nnyo tuuka mu mbeera bweti kuba nze aba nkinyonyolo kale saagala muntu ali eyankwata ensobi naye nze Pazzo tampangako wadde n'ekikumi kye Pazzo tangulyanko wadde plate ya chips nga onaga nti blood wange nze mulabako Mosikani ekitegeeza ekyabawo ne Lil Pazzo bukopi Lil Pazzo tavaako yadde n'ekikumi ekyo kiri ku ye naye kati kyenyinza okugamba nti we nali nina ofunira mu Pazzo kuba bagamba ebiseera ebisinga producer ofuna ku muyimbi we nga amutegesa awantu najja n'amuyimbira then ezivamu eyo sho wakiri omuyimbi naga kale tugabanewe tusinzira ku mbeera gye tuba tukoze eki so nze nategekako Pazzo share so nagiwa nga hiti yakakwata kale nenkiraba neŋŋamba nyinza okuba mumukedde akyalina okukola kuki sente ekyo nekiggwa eyo loosi nengikola nenziramu nentegeka Pazzo naye ku luno kyali kineneko kuba already twali twewadde obudde kyali kineneko namutegeka abaana kyemmanye Kihiiyi ekanungu omuntu yenna analaba interview najja kujulira nategeka Pazzo twali tulina otambula tuwa nze Afrisero yali egenda kumpa sente naye nga
kale kati nkunyumiza butya bwe nalibadde nagaggawala. Okay, yawe tubatandika. Nafata kumikisa gikusuubye olwali lupazo. Nafata ne mbagamba nina omuyimbi eggwanga limwagala asobola tukolera. Naye mbadde nsaba nkole talent search mu supporting oyo omuyimbi ajja kumperekerangako. Nawandika proposal yali mpanvu ne bagikkiriza naye ne bampa ekigezo ng'omanyi kampuni ne bagamba omanyi kati sooka okole show 2 ezisooka bwe zinaaba successful kuba talent search yali nnene kuba engeri gye twali tukibazeemu nga kineneko ekitegeeza baali bakuwadde test osooke okoleko nga ne budget bagimpadde bampa budget buli kimu nenzija ne ŋŋamba lunnabwe namutuuza ng'owooluganda mugamba Puzzle nina talent search gye ntegese naye ogenda kunnyamba omperekere ngenda kufunira emmotoka gy'onaasaba ngenda kuleeta nkuwe ne ssente ez'okujjanga buli show kuba yabeeranga buli lwa mukaaga naye nga tegenda kubeera nti kyalo kimu twali tugenda tambula ebyalo nga tugenda tusunsulamu ng'obimanyi ebya Coca-Cola omukulu n'akkiriza nenjiwa mu kye bayita obulamu tebalaba nze bwe ndaba nga promota webivula akaaba nsobola okitegeera kuba nali nkitegeseeko naye sifunirako ddala complete. Liri Puzzle yagaana okujja twakuba akalango myezi 2 ekyalo obulango kyemanyi n'ababuleediyo bweyo bakyabulina nakuba obulango ku leediyo myezi 1 kuba oledi nali nfunye proof nga abasajja bankakasiza show 2 ezo bwe kasita ozitambuza kuba nze nali sure nti Puzzle ajja kujja. Muganda wange olunaku ne lutuuka nempangisa motoka 2 super custom ng'obuzimanyi ebbeeyi zaazo zipangisa nga nina opangisa abaana bemugenge notambuza Puzzle n'abaana be baanatambuza nateekamu obulamu obusente obumu nabwewola naye nkulayirira nakubira Puzzle ku makya kuba nali nsuubira yagenda okusooka okunkubira kumbuza tusimbula saa meka ngeolaba nga tafaanyi ng'akamukubire mubuuza birida nakuba essimu ye bambi nga tagikwata nakola okusinga nakuba essimu okumala essaawa nga 2 nga tagikwata n'agikwata n'aŋŋamba mwana nina we nasuze naye ngenda kukola kikujja nalinda Puzzle show yali yankya nga tulina okgenda leero ng'omanye kanunga ewala show yali ya nkeera neninda Puzzle olunaku nendofisa neŋŋamba dereva tujja vuga enkya oba tusanga show ng'ekoze eki tujja genda enkya tulinde Puzzle olunaku lamba kati bwe yaŋŋamba okusimbula saa nga 6 ajje n'ajjako essimu nenjikuba naye nze nali saagala munyiigira nga saagala teekawo mbeera nti oba yandiddemu abantu bonna ttiimu yonna nga yagenze nga nze nsigaddeyo n'emmotoka endala enaavuga nali nsigazza mmotoka 2 ng'era otwala abantu be baanaatambula nabo then neeye ng'omukuume tunaatambula nali mbitaddemu obulamu bange naye omukulu ye yankubira no saa 12 ez'olweggulo siyinza kwerabira budde naŋŋamba Saalongo mugenze nemugamba tetuyinza genda nga tubaye tulina okgenda nawe okimanyi naŋŋamba ne Mosikani mwana okimanyi nawe ndi brand kati kyekigambo kyeyatandika ekyo kigambo kikyannuma mpaka kati yaŋŋamba mwana Mosikani okimanyi ndi brand kati eyo bapromota waliwo abaagala okuntwalira ku miliyoni 6 meka 7 9 okategera nga abiŋŋamba naŋŋamba kati n'olwekyo mbadde nsazeeyo no show oba osobola ogyongera ne tugitegekamu olulala naye nga njirangidde emyezi 2 show mpangisiza like ebbaala esinga obunene mbitaddemu obudde ngenze mba chairman buli kimu kyatereera mukulu naŋŋamba bwe kiba tekisobola oba tosobola gisazaamu leero tetugenda kukola ki genda tiimu eri ererooza ninze muyimbi ndi mu kujja nasooka nenyinyogoga naye neŋŋamba no eno show nja kgenda wadde tekuli Puzzle obutakazaamu levels zotaddemu
nzijjukira omuyimbi gwe nasooka okukubira yali Wyclef Benda kale yansaba sente nnyingiko kale nga ndaba okwongeramu essaawa eyo $2 million kinyingiramu nnyo neŋŋuma era ndowooza omuntu eyasinga okumbeerera bamita Sarah Shoti mweyo show kuba gwe nakubira essimu ku ssaawa esembayo neŋŋamba naye kati nkoze ntya nali ndyawo neŋŋamba naye nali nina enamba ya Sarah Shoti neŋŋamba kamukubire ndaba oba alifuna kuba ate abantu ne baneekyanga kale ye tebayinza obutamukosa saagaagana muyimbi atuuke yanneefuna ki tugane Sarah Shoti era otuuka ku sho naye nga nze nkimanyi munda Pazzo tagenda kukola ki naye nga ninamu essuubi erigamba nti asobola okukola ki kunsapurayizi naye kuba mu mutima kuba oledi yali amanyi bajeti yange kuba nebimu nabisasulanga wali omugambyeko nti sheno yalimu gundi yalimu Africell ebyo byonna nabimanyamba nkugambe n'ebintu ebimu nabisasulanga alaba nze ebintu ebimu nabikolanga Pazzo akimanyi nti leero kati Moscan agenze kola kino era kikwata ku esho ziposta zonna nenzikubisa ku kyalo obulango ye kenyini nakwata obulango neyekwata vidiyo nabupostinga ne ku radio nga drop ze buli kuba bansindikiranga zi message buli dakika bakubye drop naye muganda wange muna olunaku nelutuuka olwakyo sho yali successful kuba nasooka nenkola talent search ng'omanyi bwe nali nsuubiza abaana tugenda sooka tubasunsulemu abayimbi sooka tukola talent search awo muganda wange abantu ne batandika okummanja omuyimbi naye nga tebayingidde munda muno mu kigo kati ng'ate abammanja omuyimbi bali bweru amanya nti nensooka nkubira chairman najja yajja na musirikale kuba inamugamba embeera siki njekengeddemu ebweru abantu bangi ate tebayinza esegeze kibuttaana apo yali egenda kuba eri Pazzo nkugambe baŋŋamba n'okugamba weebale kuba era abayimbi tebatera kola ki gendayo kati bali bamwesunza ekisembayo kuba sho nasooka neŋŋera n'ekirowoozo kyakugiteeka ku 50,000 naye nga abantu baŋŋamba omutwalo abantu balina oyingira kuba tebatera kulaba muganda wange teyajja naye kati nkulayirira ekyasembayo abakiga banfuukira ekizibu nali n'abasirikale 2 naye nga bakutte amayinja naye ng'ekinkubya nange sikimanyi bakuba amayinja nga tebanaakunkupa wabula nga enneeswanta gye banneeswantamu neewunya mbakoze eki bano ekisooka tebasasudde nti bali munda abali munda tebanneekalakaasa abali ebweru bagamba oyo mulimba yatulimbye omuki kwegamba nga kale balaga nti baali bamwetaaga nnyo okusinga byonna ku olwo nentuuka olunaku nendisumatuka kuba chairman yabakakkanyaawo kati ekyantaasa nti waliwo eyali alina smartphone n'agamba katugende tukakase oba ddala ono ye Moscan ne batuuka okumpima blood naye nga bampima lwoyo olunabe embeera yatuuka ne kweyo point nga abawagizi bagamba oyo si ye Moscan waba kimanyi Moscan kale nga nakirabirawo nti nze ne Pazzo twali tuli muntu omu nali sinabakitegeera nnyo naye mpaka abantu nga bagamba oyo si ye Moscan tayinza tulimba naawe waba yeye waba kimanyi Moscan ne Pazzo bateekeddwa okuba nga bali wamu kati omwana nagenda ku peji ya Pazzo nacekinga nga Pazzo twali tukola oluyimba olwo nga twakaluta yampostingako nga telunaa nakwata nnyo omwana agenda nasanga akafaanani kange nagamba wamayo ono abakiga ne boogerawo olukiga ng'omba mmanyi toyinza bitegeera saawa eyo naawe ne woba olumanye lukutusukako tuli tulina omukulu Moscan ageza kulabika nti atunyumiza emboozi ye yanaku of course abingi ebigirimu ebisomooza era nkulaga nti saanyiigira Pazzo ebyo byonna nga bituusewo kuba nagenda neneebaka kuba ne bapromota baali bantutte abaali bampadde ku buyambi bandekayo wabba ekiro ekyo kasabala bakacyankalano baakola ki ne batema ne bandekayo nasigalayo n'abaana nga 3 kati Sarah Shoti ya performing eye ya performing era bamwagala nnyo naye nga kuba abantu bali bakatandika okuyingira kubajjuka abasooka ne bayingira ne balaba show eri abayimbi okubasulusula biki kati bano abalina okujja basasula omuyimbi
baatamu muganda ngenze nalabako ku busungu bw'omuntu nga nkubira obwereere kale nga just oli yanyiigidde naye nga sina kyenkoze nali n'abasirikale babiri kale ngera omunne weyekalakaasa ng'alabayo emmundu akolaki kuba nakimanya nti kati sikyasobola kibeera mu bwomu nensulayo n'abaana basatu nenninda kaza nkubire ku ssima mbuze we byabadde eggulo kuba nze namugamba ngenda eyakuba ssimu ku makya ne tujja ne tusiiba embalala awo era nga wonna nswamye essimu naye nga essimu bano abankubira bona ba blood saagala naye njagala ssimu eya pazo kuba nali saagala ate mukaabira bizibu munyumiza ebyatuuse wabula nga njagala kulaba yaafuddeyo nga mukwano gwange ebintuuseeko byonna byonna ali kitundu ku byo okuva ku olwo pazo yamala emyaka 2 nga tankubira nawe n'omwesonyiwa kyenasembayo okukola namuweereza message direct message SMS oba ku WhatsApp SMS by then nali nakafuna na smartphone nga simanyi nnyo gikozesa nga siri ku WhatsApp so nemuweereza message direct nemugamba sebo nange leero lwenfuse brand oba byensimatuse bindaga nti ndiki brand kale n'olwekyo sigenda kuddamu kukubira naye tonkubira nga wobasazeewo nemusa mu blacklist nali mbalala nemusa mu blacklist tudda mu motoka kitegeeza mu bufunze byonna byonna n'emboozi nga bwenjiwulidde ekyakwawukanya ne liri pazo kutegesa kivu n'atajja kuyimba kale okujja okuyimba yalibadde kale teyaze naye losi gye nakola mu kivulu kye nategeka nga ate losi ngikola n'omuntu gwe sisuubira kola naye losi kyaliwo kale waliwo ekintu omuntu kyakukola nga Fred kati waliwo ekintu kyoyinza okunkola nengawa naye Fred ate abaddeko kiri kateeka ng'olaba tekisoboka kyaliwo nga tobisobola nabikkiriza okategeera kati twegamba abantu bakyawa pazo kwolwo buli omu kumpi buli yali kyali wange yakyawa pazo nze nzeka yasigala nga nkyayagala ki naye nze namusa mu blacklist nga nkimanyi amanyi studio wenkolera amanyi newange wensula waba ayagala kunnoonya asobola okujja ku studio namala emyaka 2 nga siraba pazo wabula yali atandise okukendeera amaanyi ennyimba kati nga yali abeera nnyo ne DJ Shiro nga DJ Shiro nankubira essimu nangamba lwaki wateeka lunate mu blacklist neŋŋamba olaba DJ Shiro teyakimanya pazo ayinza okuba teyamunyumiza bibi ebyaliwo yasobola omugamba nti ate siwamuteeka mu blacklist nemugamba era nagamba Shiro ngenda mujja muleero nemujja mu blacklist wemala omujja mu blacklist omukulu nankubira essimu najja wabula bwe yajja ekyasinga okuneewuunyisa yatandikira ku mboozi ndala nnyo nga onagamba nti kyaliwo wamuleka mu manyo g'empisi naavaayo tewamanya butya bwe yakola omuntu gwe wansuubidda nti agenda komagamba ya munange ensonyiwa kuuli byankwata yali badda nesobola kujja kati najja yatuukira ku mulama mulala nankubisa naawo track olimba mpaka lero nduyi yankubisa track naye era twakuba vibe yali y'amaanyi okulayirira olimba lwali lukuba nosinga emmotoka nduyina lindako ebyo nabyo bimala otuukawo mwaddamu ne mukuba oluyimba olulala lwe yajja Shiro lwe yaŋŋamba mujje mu blacklist kwolwo ekiro yasula ku studio namukolera oluyimba n'amala wiiki namba nga nkubira essimu buli lunaku naye namugamba pazo mbadde nsabayo kasente kyotamugambangako mbadde nsabayo akasente sente mmeka namugamba mbadde njagala jasinayegira mitwala atatu naŋŋamba saalongo kale kandabe kamala okumaliriza nga ngenda kuddamu nkubi awo yaddamu n'abulawo nti ndowooza omwaka nga mumulamba kati kwegamba yatukeseera n'amanyiiza nti kyeyampisamu kya bulijjo ekitegeeza ne ku mulundi guno yali akumye mukole oluyimba era ayagala kukola ki adduke nemugamba nyimba kato jazikolere walala
okategeera ekitegeeza ku kyeyakulagako nti wamuteekana ataja nomanya nti kati ntatisi kyali wange katikera bizinesi waleeta omulimu kati nkunyumiza nno ekisembayo kati ebyo byonna njjukira namusonyiwa mu mbeera eyo kati wano mu covid oba kidi kyo bijjukira benategeka sheeka wuku wano kati munnaye Pazo ng'ajja nga tunyumya nga mugamba naye mukulu olaba nze saagala kunyiigira kuba wafuuka muganda wange n'enyamba onyimbireyo ekivulo eki esegeza biri mu Adamu ne mwogera bulungi nnyo embeera loosi yonna saaddamu nagimunyumiza lindako kati mukoze oluyimba omusabyeyo awo 5 n'agaana ezo teyazimpa n'abula musigala nga mwogera yasooka n'abula nga tetunyumya nakunyumya wabula waliwo we namugwako neddamu netukwalaki netukwatagana bulungi bwe yajja ku studio kuba nali maze n'okubira Twilight nothing to do nga Twilight naye yafuuka sita wakubira na Twilight baza leka atogatta mboozi kale tugende gwe okitegeera kati munnaye Pazo nga muddamu musaba nemugana naye obalaba kati muganda nge nkimanyi wali bize nnyo nga tosobola kuyimba buli show okategedde naye leero njagala onyimbireyo shegi nkimanyi mpayo olunaku nga tolina woolaga nti oba ninayo ekivulu esifudde oba naba lwakumeka oba lwakubiri oba manyi oba ddi oba olunaku terukola sho nze lumpe omukulu n'atunula kalenda nampa date nagamba leero ngenda kuyimba nampa n'ekifaananyi kategeera muganda ye nga ntegeka sho ku luno nali ntegeka na sho nga mulimu luyimba lwange Eden Warrior Blood ntegese sho kati munnaye Pazo y'abantu bamwagala wabula ye yandowooza yatabaagala okategeera munnaye nga nsooka ngenda ku kyalo nga nkola save nga baŋŋamba olunabe wano ajja kukola okategeera kati nga munnaye ntegeka sho mpangisa ekifo ndeeta ebyuma olunaku lutuuka mpeereza ne drop neekuba ku kizindaalo munnaye ziwera saa 9 ng'omukulu talabika ez'ekiro nno abantu n'okumanya balina ebizibu ebibaluma nabo bajja ne bayimirira awo wabweru ku geeti okulaga nti babadde bazze ne batayingira nga tebayingira balinze kulaba kati siyinza kubanga ndi musiru okukola loosi 3 ku muntu y'omu gwe nonkaka mumwagale kale gwoba onkaka naye nze mu mwoyo mba siri mwagala ze Pazo tetukwananga ku mukazi y'omu era simuyinako buzibu awo naye bambi abantu nze kati ndabira ku muzadde wange muyankubirako essimu nangamba oba ebidongo tebifuna kati naye ng'ate abantu benkola nabo mu ndongo baafuna ng'abalaba nangane oba ebidongo tebifuna nengane mama olowooza kati ngena kola mulimu ki kuba guno gwe nsobola nangamba ekikulo olina ekisa kingi kati mama nge yakiŋŋamba yale taŋŋamba nkonti nina ekisa ebbanga limmaze naye mama yabimanyako emboozi yagimanyako muze mama simunyumizanga ku bizibu Pazo byantuusizaako kuba nali saagala akyawe Pazo kuba yali ajja kyawa n'oluyimba lw'enkozi ekitegeeza kyali kituuse ekiseera nga muvudde ku nkolagana ey'omuyimbi ne producer nga kituuse ku family relationship eyo anti jjukira mama ne waba si mukwano gwa Pazo bw'akyawa Pazo akyawa n'oluyimba lwe nakola kye nali neewala nti nze nayitanga mwaso zange ne Pazo naye nga sigamba mama nti bino Pazo yabintuusizaako kwegamba aleme kyaba oluyimba ate olunfudde owakabi mu maaso ge kuba mama nga yanjagala ekimanya nti gwe wakuba emmotoka genda ogula emmotoka luyimba kiki kale ng'aba ayagala mukubemu obupera nanga nyimbiramu nga we wayimba mu mmotoka nengamba endako erinnya yali akumanyi nti gwe Mosikani weeyita oba n'erinnya yali nze erinnya kuvadde waka nali bakakka erya Mosikani ayiya yange oyinza okumpita erinnya ddala n'empitaba kati ngawulira kati nga buto bwange bumugamba baaba ye yakoze oluyimba olwo nga yagamba kati ye baaba akola atyawo okitegeera kwegamba nga ataddewe mama mwana simaina kumanya mama nge mwagala nyo kuba yandetera okwagala kigambo producer kuba
muwano mukukimutendeka yafunanga mutime nagamba katsoko mpemu akapera nga agamba kati nyimbiramu nga wayimba mu motoka ne mugamba maama nedda nze sinze yaluyimba wabula nze yakuba ekyo kiddongo gwe kyoyagala ennyo mu luyimba notoga ekiddongo nga kikuba nagamba kati ebidongo ebyo bikuba otya amange yansesa nnyo wano ng'ayiga production kubona kyamutwalira ebbanga okutegeera tine kabaka Moscan ono producer mukubi wa ndongo ebbanga then of course abannayuganda kuba mumanyidde nnyo luyimba olw'omukulu lupazo olunabe luyakuba genda ogula emmotoka tubaze big banga obaolya tusobola okugamba nti lweyimbo lwayanjula lilupazo ensi okumutegeera wabula mu mboozi gye tuba tunyumya agamba tuluvannyuma lw'okukuba emmotoka alina ebigabo byaddanywano ng'ayagala nakukulukusa amaziga kuva ku mutima nga kiraga nti alina obulumi bungi kuva ku mutima ku mukulu oyo lupazo ekindesiza bino tulina awamu etwali n'omukulu n'ennyini omu accidental because yatuusa erinnya kati atakyayita Moscan awo nawe tujja kutuukako omu mukwano gyaffe gyetwalina gyonna ja Moscan ow'emmotoka embeera nekyuka kyalina anyigayo ne mubuuza Moscan kiki nanga mwana ffe alina obulumi ku mutima bungi nnyo njagala funa chance eyabya kindi ku mutima nakyo ekyatuukawo kekakisa ke tulina kati nfunye omukisa kantegere ki ekyabawula era saagala kulira pulezidenti aliddamu okumbuuza mbu Moscan infact tompita na Moscan obozze apite profete mpita profete okirinamu obuzibu bwe bulumi bw'olina ku mutima kitegeeza ekyakwawula liri pazo ayagala nnyo sente kati nze ebbanga lyonna nalibadde sikyawa pazo naye buli eyantuukirira nga nzijukiza nti pazo mukwano gwange ng'ate nze nkimanyi mu mutima kikyaliwo kuba buli munamawulire yajjanga okumbuuza ekibuuzo Moscan ow'enkadde nnyo okategeera kitegeeza bo balowooza nooli temusobola kwawukana so kyannumanga kuba ekitiibwa kye balabiramu oli nange kye baagala bantwaliremu so nga twawukana era nze saagala kulimba muntu ndi pazo oyo mwana muntu mulungi asobola okuba mulungi gy'oli oba saawa eno oba ki wangamba yulipazo yali ayagala kukosa awo nawo tutuuke kati ebyo just tubireke mwana olaba kati waliwo just kale leero saagadde genda nyo mu mbeera ndala naye ebizibu ndabye bingi mwana emyaka 7 gye mmaze nga nkubye emmotoka ndabye ebizibu bingi kikyakigenda okutta anti kati tosobola kunziza eyo ate tuba tugenda lwana ku kiseera nze bwe njogera ku binyiiza ate tuba tulwana kuba nze mmera obusungu saagala kumera biyengeyenge mu kamera yo bro gwe jasi gwe kyoba omanya nti nze pazo kale olwaleero nsobola okugamba nti namusonyiire oba sikyalina kimwetaaza simusuubira kunnyongerako sisuubira kumwongerako yeyagale kitegeera era lunabe infact ngenda twala guno mukisa nsonyiwa abayimbi bonna be omayenzi abayimbi bankoze ebibi bingi kino kyogere mu kamera Moscan ensi yonna ekulaba kyogere nti nze Moscan nsonyera lupazo lunabe nze Moscan eyali Moscan kuba kati nze profete Moscan asonyera lupazo Moscan asonyera omuyimbi gwe bayita Opafambo Moscan asonye omuyimbi gwe bayita Endre Mwanje Moscan asonye omuyimbi gwe bayita Twilight lwaki ojja kwebuuza lwaki njogedde ku abo be bayimbi be nayiiraawoko omubiri nabo ne banjiiraawoko omubiri mu kunnuma kategeera nebbazabaza nga sinoli bazabaza saagala muteeka mu mboozi yange kuba oyo mulaba gaaye n'omusango gwe gukyali ku poliisi mba saagala nnyo mwogeraayogerako kuba kati era obanga ajjawo guli omusango oguli ku poliisi oyo gaaye ate yiye bambi ebibyo ebiralamu kyokola saagala kugamba nti oba musonyiye kale tuweeko kati ate bazabaza ye yakola ki ebya bazabaza biraba interview nyingi nnyo zenakola ku bazabaza mbadde saagala muzza kuba abasirikale benyini bankuya ne bagamba sokolekera okukola zi interview ezo sajja osanga feme ejja kubonyabonya sokolinde ekoleki kati nze just bazabaza saagala namwogerako oba olwaki omwogeddeko nze just abayimbi bensonyiye liri pazo Opafambo Endre Mwanje Twilight
abayimbi abana buli omu nga bwe mwogedde ajjukira kye yali ankoze era bonna nabasoma. Twilight ye mwana yayimba akayimba Emboze ekomaawo songerako katusiibule emboze ekomaawo eyo paati emmala aha sibuliramu eyo Fred. Twilight ye muyimbi yayimba akayimba ka corona mumuza corona ikine birefanagana ko bwebisho Pafambo of course naye abadde waina ne stage ezinza abadde mwawe bamukwate bakabacha ne abachala baba ne bifanagana ko bwebisho. Okay, bamwita producer Moscan embozi y'empanvu abingi byakonyeka wabula olunaku lwali asumude kimuli ku mutima era yandibanga tukibide okuddamu okulaba nkoze ne fazo oluyimba ate okusonyiwa n'okwesonyiwa oba byawukana kitegeeza kati lambulwa tobasonyiye oba esonyiye mbasonyiye naye saagala kunzijjukiza omanye okusonyiwa omuntu eyakola ekintu bwakubeera nnyo mu maaso osobola okujjukira olwa incident ezimu ezituuka mu bulamu bw'abantu. Oyo Pazo mulaba bingi bye yankola kati musonyiye lwa nsonga saagala abeereyo ng'abonaabona oba olw'obusungu bwamwe oba lwaki kategeera musonyiye yeyagale mu nsi. Okay, abampita Fredzaha awo wetuli omundu oguddako engenda okukomerawo n'embozi ya Bulesa wali nnyo kumpi ne Lulu Pazo. Ogenda kunyumiza embozi ya Bulesa. Sigenda kuddamu kwogera ku Lulu Pazo. Aginyumya kati. Kati jeni jimpe kati. Sigenda kuddamu kwogera ku kintu kyene kikwatagana Pazo namusonyiye. Naline muganda wange weekitiibwa ekigambo okusonyiwa namukoze eki. Togenda kuddamu kunjogeza ekintu kyonna ku Pazo. In fact, mukwano gwange eyo, a friend from the other mother. Is now in New York one day nga tunyumya munangama ne kibonyabonya Lulu Pazo lunnabe awagwirawo sagaza Suna Ben yawo nga bayochere Suna Ben yawo nti yakola ekibi waliwo omusajja amuyita Bulesa ali yamuyirawo nnyombi naye Lulu Pazo tajjukira nti nabo abayagala okufuna emirembe mu bulamu bwaddeyo yetondere Bulesa. Anti kati olaba ye talina mwoyo gugenda kwetonda kuba sikimulabamu nze nakunyumiriza bwe yajja oluvannyuma lw'okubeera myaka 2 nga tetumiitinga lwatuukira ku luyiini oli tamanyi kwetonda kale Bulesa kijja kuba kirungi singa ye aba akiraba nga kisaanidde amusonyiwe amwesonyiwe ebyo byonna abikole amusonyiwe ate akole ki kuba Pazo talina gwatakoze ebibi naawe okategeera bonaabonako kuli mu Bulesa siyinza agamba nti okubonabona kwe kulimu gundi oba gundi kuba olaba ekikolimo ky'enkoko tekittaka munyi naye obukoko bwe buyitirira ye nakamunye eremererwa okategeera so kati enkoko zayitirira okookolima kati ebikolimo by'abantu byawera byebimubonyabonya naye nze ng'omu musonyi abalala nabo basinziire ku ekyo bamuleke osanga alitereera n'atuyamba mu maaso eyo mu bintu ebirala. Listi y'abantu b'osomye b'osonye kubaddeko Twilight kubaddeko Henry Mwanje kubaddeko Lulu Pazo oba okunaabaddaani Pafambo ne kati bannayuganda beebuuza of course Lulu Pazo tutegedde ekyatuukawo ne kati tuli ku bano abasatu kati munnayuganda atandise okwebuuza ate Henry Mwanje oba yamukola ki ate kati oli oba yamukola ki kati wulira Pazo abantu bangi abadde bamumanyi ku Pazo nze kizibu omuntu okunsanga n'angamba gwewa Henry Mwanje oba Pafambo kale waba basuze batya bakyogera naye abantu basinze nnyo okumumanyira ku ki bano abalala ensobi zaffe tezaali za kamera so saagala kukole ki babeere bo bakitegedde era kimanyi kati basanyufu okategedde baganda bange kati fena tuli happy Pafambo bonsanga mbongaako naye sikwesiba ku munno ndioma twebongeko jasiti Pafambo mulaba bambi mwagala naye jasi gaye naye mwana kale yali yabinkola naye kati ye saagala tubize mu kamera mwayagala mukyala y'omu kati ebyo onnoonyamu kati ng'omukugu naye nkulayirira kati buli gwe nasonyiye sikyasobola kwogera ku kibi kye yankola bonna mbasonyiye ebibi bya Pazo byenjogeddeko ebyo bambi gwe oba olaba nga tekinyiiza muntu nze nanyiiga saba onsonyiwe naye nze byanyiiza ebyo byenyini bw'oyinza okuba olaba nga binnafu
just bivulu milioni 10 nozifiirwa nonyikyawo omuntu obulamu bwo bwonna. Kivulu kisobola okukussa abantu basobola okukuba ne bakutta kubadde bintu bye baagala. Otaddemu ssente zo abantu omuyimbi tazze ate ng'omuyimbi era nakakasa nti agenda otuuka ku lunaku olwo nga talina bizibu bingi. Ate wamuwummuza corona present sa abo baana bato just obalaba musonyiire nkimanyi mwana muto nnyo future ye nnene oyo Twilight omulaba mbadde naye emyaka 4 nga tanakuba hiyo y'omu ku bayimbi bentegeera nnyo so saagala kale leero mubuulirira kuba mutabani wange nti mugezi nnyo naye amagezi gakola nnyo singa omuntu yakugamba nti oli muki so si gwe kubeera nga gwe muki. Otherwise passport trend kwe tuli Fezaage manya gange emboozi mpanvu omukulu Kabaka Moscan omukubi wa muziki amwasuze Motyabeeyo Opafambo Twilight banji bakwedde music omulungi ali katana atambule nyimba ninzo owulira otaziteekako biroozo naye nga yazikola anyinza obutasukkawo wano nja kudda naye mu kitundu ekirala ekinaddako atugezaako labika